Kooti enkulu mu Kampala egobye okusaba kwa munnamateeka ate era nga kandidate wa PFF Ivan Buowe we yali yasabira kooti enkulu mu Kampala eragira akakiiko k'ebyokulonda kamulangirire unopposed oluvannyuma lw'okugamba nti banne abalala omusanvu bavuganya nabo constituency gye basaba tebeeranga nayo mu constituency ziri gazetted mu ggwanga erya Uganda. Ivan Buowe yawabira Joel Ssenyonyi n'awabira Ape Nasaasira, Ephraim Okuye, Albert Anderson Bulola, Vincent Nobert Okumu, Wilberforce Kyambadde, Lwamiti Apuli n'akakiiko k'ebyokulonda. Buowe mu kuwaaba kwe yeemulugunya okusooka nga ataddeyo era okusaba kuno kwennyini kumpi mu kakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti bano bonna omusanvu basaba constituency nga eyitibwa Nakawa West constituency. So nga constituency eyo mu constituency eziri gazetted, constituencies eziri gazetted mu gazeti ya Uganda terimu. Ate nga constituency eyitibwa Nakawa Division West constituency. Kakati Buowe yasooka mu kakiiko k'ebyokulonda n'ateekayo okwemulugunya kwe. Oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda kagoba Buowe ku grounds ez'enjawulo. Ground esooka ya harmonization meeting we babayita babatuuza bonna 8 nga ne Buowe kwali. Buowe teyagaana kugamba nti constituency eno si gye nasaba. Ground ey'okubiri yali ya poster ono ze yakuba nga ziriko Nakawa West. By all means yali ategeeza Nakawa West. Ekirala nga akakiiko k'ebyokulonda akagamba nti ensobi eyo yaliwo kituufu naye ensobi yatereezebwa. So olunaku olwaleero kooti ewadde ensala yaayo ng'egamba nti Ivan Buowe ng'egoba okusaba kwa Ivan Buowe mu bufunze talina nsonga nkulu. Kooti yeesigamye ku nsonga nnyingi okugoba omusango guno. Ensonga esooka ye ya errors oba ensobi okutereezebwa mu budde obutuufu. Kooti enokoddeyo obuwaayiro mu mateeka ng'egamba nti akakiiko k'ebyokulonda enokoddeyo akawaayiro 126 akatundu akokubiri akatundu I mu constitution ya Uganda akagamba which requires courts to administer substantive justice without undue regard to technicalities. Kikawaayiro akasoose kenokoddeyo. Ekirala enokoddeyo section 15 era Electoral Commission Act collecting irregularities in the electoral process nti akakiiko k'ebyokulonda kasobola okucollecting obusobisobi obutinitini oba ebyo ebitali regular ddala mu process mu process ey'okuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ekyokubiri kooti egambye nti noted that while the other contestants had written in Nakawa West on their nomination forms, a control form specifically designated for Nakawa Division West was filled and signed by all candidates. Nti wadde form yasooka eri bano bawandikawo Nakawa West constituency naye waliwo gye bayita control form eri designed and designated for Nakawa Division West bonna bagisayiningako era ne Buowe yagisayiningako. So kooti ng'egamba nti constituency bano gye baasaba bonna yali Nakawa Division West. Obusobisobi obulala obutinitini akakiiko k'ebyokulonda kayina ennyingo namba ekakkiriza okugonjoola obusobisobi obutinitini okumalawo embeera ebeeriwo mu prosesi y'okulonda. Ekyokubiri enywezezza akakiiko k'ebyokulonda decision yaako oba okusalawo kwako wekagamba nti kanominatinga abantu bano mu butuufu era nga kagamba Buowe talina nsonga yonna era ne kooti enywezezza ekyo era nti bano banominatingibwa mu butuufu ne Buowe nga mwomutwalidde nti the control form kubanga form Buowe gy'ayogerako ye form etabaako constituency name nga gwe olina okweterako constituency eyo yeyo form gy'ayogerako woosabira constituency. Kati waliwo control form nga control form yeri designed for
each and every constituency nti Nakawa West, Nakawa East oba Kampala Central nga yo ya Kampala Central nti wadde eri form basobyamu ne bakola Nakawa West naye mu control form gye basayininga ko bonna ba candidates yali Nakawa Division West constituency. So akakiiko k'ebyokulonda court emaliriza egobye omusango gwa Ivan Buowe. Simanyi Ivan Buowe oba ayina akadinisa ne n'oluggi wonna wasobola okuyita ku nsonga eno okusobola oba okugenda mu kooti ng'akalulu kawedde n'ebirala. Naye mu kusooka ensonga ntwagirabanga ey'okusaaga ekyamazima etadde abantu ku bunkenke okuva olunaku olw'eggulo ne batandika n'okukola amawulire gundi awambiddwa gundi ono yalopa gundi. Ekituufu kiri nti bano mu foomu gye basooka okuwandiika basaba constituency etali gazetted. Ekyo kyekituufu. The constituency they requested, they applied for, was not there. Meaning nti constituency gye basaba engeri gy'etaaliyo akataka kikuko ebyokulonda kaaba wa constituency endala eringa yeefaananyirizanga eyo. Obunkenke bubaddewo mu Nakawa West ne ku side ya Ssenyonyi nga omulamuzi abadde asologama nti kituufu constituency gye mwasaba teriiyo nange dona n'opposite kyanditaddewo embeera enzibu n'okweraliikirira okw'amaanyi naye kituufu kyandibadde nga kye kituufu ekirina okukolebwa eri akakiiko k'ebyokulonda kubanga bano constituency ze baasaba tezaaliyo bonna omusanvu. Buowe yasaba constituency yaliyo naye ekibataasa nti control form eri designated for Nakawa Division West bonna bagisayiningako nti waliwo buli irregularities obutinitini akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa obuyinza obwo okusobola okutereezamu obwo obutinitini buba buyiseemu. So ne bawoneraawo ekituufu bawoneddeawo. Akakiiko k'ebyokulonda mu kusooka ko ground zaako zaali za harmonization posters ko yo kooti tebitunuulidde ebyo. Kooti tebitunuulidde. Kooti etunuulidde ensonga enkulu eya Buowe Ivan gye yaleeta. Kati Buowe Ivan candidate kyekituufu sijagamba nti abadde ayagala kuyita mu kadinisa naye kati okusala kwa kooti mbaddeko ne Kanso Munyagwa era story ntugenda gibatera yagambye nti okusala kwa kooti kutegeeza kubanga yalina mu candidate yayogeranga munnamateeka nti gazeti teriiyo nti no kukubye gazeti nti osaana okuwandiika Lubaga North katugambe Lubaga North ku North n'osembyayo TH nga H ziri bbiri ya constituency ne bagikkiriza kitegeezeza nti osala constituency etaliiyo n'okkirizibwa n'ogikulembera kyekisooka. Ekyokubiri nti ekisooka kooti ebadde mu kusoomoozebwa yo nga iyo ekituufu constituency bano gye basaba teriiyo ate omukubbo benenyanze batini naye gwensinga okunenya ye Ssenyonyi. Ssenyonyi mubaka wa parliament emyaka kati 5 era abadde leader opposition emyaka 12 n'ekitundu kijja kityanga form teyagiteekako birowoozo na maanyi na bwongo na budde okusobola nga agisaba kubanga constituency eno gy'osaba erina kuba gazetted era ne parliament ebanneegendereza nnyo nga parliament eteesa okuna emitaaginga nti Joel Ssenyonyi Joel Bisekeze Ssenyonyi neteekawo ka dash Nakawa Division West naye ekimanyi nti basobola ogiyita Nakawa West but Nakawa Division West ejja mu gazeti. Ekituufu bano omusanvu constituency gye basaba teriiyo naye ekibataasiza ye kooti baba kulangirira Buowe unopposite era Buowe abadde asobola okulayira kubanga bano bye basaba tebibadde era tebiriiyo. Naye ezo byesikkiriziganya nabyo mbubye bino simanya Anita Mongi yabadde mabega wa Buowe. Buowe si ye yagamba Ssenyonyi awandike constituency etaliiyo teyamugambangako era Buowe si ye yagamba Apuli ono yani ono musajja wa Common Man's Party Lwamiti asabe constituency etaliiyo. Buowe tagambangako Bulola asabe constituency etaliiyo but Buowe osobola kumutendereza na bwongo bwe na magezi ge okwa-identifying nti bano constituency bonna gye basaba teriiyo kyekyoka. Ground zabaddeko nga munnamateeka kuba bwe nali naye yaŋŋamba nti olina okwegendereza foomu eyo ky'osaba olina obba nga okimanyi tosaba ky'otamanyi. So kye yasaba nga Buowe Ivan ye yali akimanyi bano kye basaba nga tebakola kinga ate not only Nakawa Division West but also other constituencies because mu constituencies endala era mulimu abantu nga basa constituency nga teriiyo ne isi ne bataasa butaasa tubirabye nga bajjamu abantu olw'okuba nga tebalina mikono
tubirabye omuntu ne bamujjayo olwokubanga talina mukono gonna talina mikono ng'egimu yagula migule ng'egimu kati ebyo nabyo tubirabye so kitegeeza soko nzonjigiremu wano so kitegeeza nti ekyo nakyo kikola ki ekyo nakyo kisoboka so mu bufunze nti bwowe wadde omusango gugobeddwa naye gutaddewo ebyafaayo kati wakyali muntu asobola kusingibwa musango mu ebyo mu constituency tekola ki teriiyo takyaliyo kubanga bajja kukwata musango guno baguwenga ekyokulabirako bagambye nti okusinziira ku nsonga eno n'eno omusango guno kubanga bagambye nti akakiiko k'ebyokulonda kalina amaanyi n'obuyinza obusobola okusazaamu okutereeza obusobisobi obutinitini ekyokubiri nti musemateeka wa Uganda mu kawaayiro ndowooza namba kanumala onoonya wano akawaayiro era namwe mulimu akawaayiro akasobola okutaasa n'okutangira kino kati mu bufunze eriduddawa mu bufunze nga yebbuwa munnamateeka ye yakola ekikye yakola omulimu gwe nga munnamateeka okusobola okwidentifyinga gap kati waddembe ogenda mu constituency okunoonya akalulu oba obutagendayo waddembe okufuna kuba bangambye nti asobola okugendera mu kooti ng'okulonda kuwedde okuloopa bano nti ayawangula yenna nti wawangudde si we yasaba ekirala nakyo kisoboka bwagenda era nakyo kiba mu ddembe lye ye ng'omuntu so bano abalala bonna bataasiddwa andi abasinga badde bakyagenda mu maaso n'okulonda naye bannamateeka abamu Sawanda gye yaŋŋamba guno omusango tegulina gye gulaga yaŋŋamba nti guno omusango tegulina gye gulaga era tegulina gye gugenze mbadde njala sooka kunoonya kanso Bwowe Ivan naye simanyi oba naasobola okumufuna bannaaye Bwowe Ivan simanyi oba naasobola okumufuna mbadde njala sooka munoonyaako ku ssimu kanso Bwowe Ivan ku ssimu ekituufu kinti essimu ye eri bize simu ali mu kugyogererako ndowooza ayogerezeganya waliwo yagamba nti yasula kumpi yamala ennaku 3 nga teyeebase ekyo tekisoboka kati Ssenyonyi ng'omuntu ekyamazima wana survivinzeewo naye awalala nasobola osurvivingawo ekyo nakyo kibuuzo bw'aba survivingawo awalala oba tasurvivingawo Katonda ekyo nakyo yakimanyi naye kyolina okumanya nti kooti egobye okusaba kwa Bwowe kyaliko kubanga yatuuka n'agamba nti ne bandibadde basaba Nakawa Division West nga wandise WESTE West eyakasasiro era constituency yandibadde nfu constituency zino zigazeetingibwa mu gazeeti ya Uganda nga olaba ekibiina ky'ebyobufuzi ne bakiwa certificate ne bagiteeka mu gazeeti kati we zibeera nga ziri gazeetedi bulungi nnyo nga bw'okiraba kitegeeza nti ye constituency ebeera entuufu kati mu kusabako olina okubeera omwegendeza kino ekyabbuwewo kye kikoze kibikudde abantu amaaso nti kibikula abantu amaaso kitya nti Ivan mu kugenda mu kooti kibikula anasimbawo mu kalulu akajja weteekateeka kubanga obuzibu tusinga okufuna wano tweteekateeka nnyo mu ssente nga tugenda mu byobufuzi ssente nziyina katugambe n'empapula kale kati ekyo baba kulangira na opposite bano baali kabe batya empapula abandi badde bazina abandi badde bayivu abandi badde buli kimu naye ng'ekyamazima constituency gye basabye nga nfu kati kitegeeza nti enneeteekateeka yaabwe nayo yali ntini weetegereze foomu gy'ogenda okuwandiikako gwenda mu gazeeti weetegereze constituency gy'oyagala bagiyita batya ndowooza kisinze kuyamba bantu kubikuka maaso bino bigenze okujja nga owa NRM yasemu na opposite emakindye nga 11 babaye ndowooza owa Nakawa Division West bw'oba bakuba wa NRM byandibadde byagwera dda mu kakiiko k'ebyokulonda naye maybe kale tomanya sijjaga nti byandibadde byagwera dda mu kakiiko k'ebyokulonda naye tomanya kati wano mwene embeera bwetu mwe tuli kitegeeza nti omuntu ayagala okwesimbawo oba oyagala bwa kansala ekyamazima weetegereze nnyo bwe kino kyakoze kibikudde bantu maaso pressure yabadde olunaku olw'eggulu sijja kulimba abasajja ne batandika okukola propaganda yenna yeetaagisa gundi yakwatiddwa gundi yateekamu ssente gundi ng'akasajja ka Bwowe kabatadde ku kyokya kalinye ku muliro kagamba nti constituency basajja mujje mwasaba teriiyo bweba teriiyo mugenda kukiikirira kubanga constituency eyo bateriiyo kitegeeza tolimenti kusasulwa basasula pa constituency ezo bwanoonya Nakawa West nga tebagiraba nga balaba Nakawa Division West kitegeeza nti gyoba wasabye ebeera nfu
nze mu kusooka nakirabanga eky'omuzannyo naye bwe bizuze bigenda mu maaso nga bitambula kiraze nti si kya muzannyo nti ekintu omuntu alina okwetegereza mu maanyi. Sinabafuna side ya Bwowe what next okusinziira ku nsala eno eriwo, but I think nyinza okuyiiya ne mufuna bwe namufuna okutugamba nti what next kiki ekiddako kwene ensonga ozzaako ki kubanga kituufu ali mu kalulu bagenda mu constituency n'anoonya oba akola ki simanyi kuba kati wano omusango guno gukoma wano, apiiru eno ekoma wano, pre-election ekoma wano, after ndowooza election ekomamu era nayo ndowooza ekoma awo oba tolina kubeera ng'osukkawo. So story eyo gye njagadde obbawaako tugenda tutandikirawo nakulala akuume. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 1 65 93.